Akabasako Kano kabasako Nakusibite ya kabasako Mukwano tera nocha baby Akabasako Mukwana kabasako Tero sumuruna kabasako Ante chiri mutu Waliwe bintu ebisanyusa obulamu Ganaye kumaso n'ababitono Songa bambi kwebyo byonyoma Ebinyonyogera omutima Ono manyira wati bino byendasa siriji Oba si by'amaanyi Ekiri muto kimanyibwa nyini kyo by the way Aha empewo wekuta Najigambani Nona kabasako Mulitoyo yakiri omwo mwana gwe Akabasako Kano kabasako Nakusibite ya kabasako Mukwano tera nocha Kano kako baby Akabasako Mukwana kabasako Tero sumuruna kabasako Ante chiri mutu Goli wanja ulo Sikugeza na balala oli wange Kabani ndaida munonge Siliva kumugendo Nengoze weka omwana Oyanga kwa mufumbire wakana uvimba n'ogamba nti we wange wuyo. Ata
Anange eswaga teregwayo. Omuganda yenna emukulu yatambuliranga ku nnono. Essebo gw'otambulidde ku ki? naffe tutambulidde ku nnono Mpulira kubanga tuzze bulungi n'omutaka Kizito w'Emmamba nga yabadde asinga okumanya ebifo obuuyi buno. Mpulira kakati kola bw'oti Essebo yite wa Mukiibi emukulu mutabani wange asooka kukulembera akundeetere wano weewaawo ate nkutende tweyanze. Omulenzi kyenjagadde okwetegereza kyekino mutabani wange bakulembera oboolekeza eri omufuubeeto badde nga mati mutwetedde ebya kitundu nti mutambule mukyuke muddeyo katutwale mu lubiri kale banga omwenge bwe gulimbula gwe baleese ku mwenge bamunange nagenda nekiro omwenge bwe gulimbula omwenge bamunange oyinde wa mulirwana ekiremu nga balabanya omwenge bamunange owange nze mbuuza emukulu mwa itako ennamboola ejjoozi ku byaki tomanyi kyaliyo ebibadde ennamboola bingi kubanga waaliyo omupiira ne tugugendako. Mpulira kyalenga ne bamugaana n'okugema ne kuddako awo. mwagenda ne babagema nsonga ki? twawulira bagema yellow fever yekka tutuga osanga obwo bulwadde bupya bwa NRM. buli kyakyenvu kiba kinaalemu ekitegeeza tebabagema mukulu tebatugema kwolwo nange nno nkutebuse essebo kanno mutabani wange sector pioneer ndeetera abaana bange abo bajje bangemere bano kubanga ennambole omulenzi yakulembedde banno oshola yani akulira poliisi ye Uganda. Era yense wano kati mukulu nno senga ne twayise bamulirwana lwe wanditegedde nti ensi etambula. kati kyenjagala mukole buli afunye akati nga katunudde ludda weewaawo akakyusa akatunuze no firimu gyegenda okutambulira. omukulu agambye nti buli yafunye akatebe kakyusa okazza obuuyi buno ow'embuutuzaako akadiina. ekirala ekizibu kwe kuwanika ebbango nga n'ebifo babimazeewo. anti kakati enkulaakulana bwejja abamu basenguka era kakati oli bw'alaba nti takyasaana muyenga agulebwa ayise mu lutobazi n'abiira abagagga b'emuyenga ne bakitwala. twawulira erudda eyo ewammwe emukulu mulina bingi nnyo bye mwali muwakanya nga muwakanya enteekateeka eyali mu paalamenti. essebo oza gikwateko togikwatako. emukulu yali nnyingo mmeka?
120 bwe baya ali 120 era yakwatibwako mu bulungi mu bubi mu bulungi kale olunaku lwa leero essebo tulina eyaffe wano tujenyumirizaamu nnyo kakati njagala 10 kiriyo kijjeko essebo okwate ku yaffe wano era ojja gikwata ku munnyingo 2 zokka ezinabasigadde ku 10 emukulu ebisigaddeyo bindekere amukulu ate era bwe tuba lugendo gikwatako otyo yaleeta n'obuzibu mu paalamenti yasigala atudde bagwiranga mugwire kyogamba mukulu mwenna mwandizze enaggulu otyo netukwatako eno nga tewali gwe bagwira nkale wangaali Ssaabasajja ubeddane teryo lyonna lino eggwanga Buganda yamanyibwa nnyo eggwanga lyaffe okwetooloola ensi zonna twesile nnyo olwa Buganda lyaffe ekitiibwa kya Buganda kyavaana nnyo naffe tukikuumenga awangaala Ssaabasajja Kabaka wa Buganda n'engalo ez'amaanyi